Inside Story Uganda, real source of political updates. Kakati President Museveni byaba yalwanirira abakyabiriko ngewomwe n'oluzzi obujuzi abantu banywerako amazzi teruliyo. Bidiba byebiriyo. Exactly. Kati okujja okuteekayo birthday agezaako okubalaga nti banaye nkyali nammwe okujaganyizayo birthday kubalaga nti banaye nkyali nammwe naye nga idea etalina kyabeetaaga. Gano makweka nsambu talina kyayagaza baganda yabata yafuna abanyora abeetaaga amafuta tribes endali nena ina abasoga balimi babikajjo president bikando President Museveni abasoga abasobola amamanyi tebeetaaga bingi aina abasoga Northern Uganda okuva besi yavawo yajiwamba kasese yazizayo omusinga kati yasalawo akalulu ke Buganda akafiise obuwagizi bwafuna eri bumala bwana Uganda yawata tunulya mu government y'Abaganda abanene mpaamu omunene ani Muganda omunene ali mu government ya President Museveni ani gola basingayo okuba ow'amaanyi omugundivu anaabani ojja kwesanga kati senior leader gwe tulina mu Honorable Haruna Kasolo so President Museveni Buganda yabagoba President Museveni yagoba Abaganda President Museveni yagoba Abasiraamu ekyo tomala budde ekisagalo kimanyeko na budde President yakulembeddemu okugamba nti sectarians mu kibi era buli bwayogera agamba fenga Abaganda Buganda ina abantu milioni 10 mu census yawedde almost kimu kyakutaano ky'eggwanga nkugambye mu bifo ebinene omukaaga ebisooka omunaana ebisooka mpaamu omuganda omu butunuulizi oti nkugambye mbali aba cabinet minister bana Abasiraamu kikulemye kakati gwe mbulira kati nkubuuza eki mbulira kale nkubuuza ekyangungu so ogenda Nakaseke for example honorable ndaba wano theme yaabwe bagamba celebrating 80 years of a revolutionary life under God's hand. Yes, ebyo n'ebigambo bituufu. He's a revolutionary. Ekyo nkikiriza. President Museveni ekikola kyakola okugenda mu nsiko okulwana mu kinaana kyali kikolwa kya buzira ne banne. Kyayite kikolwa mu TTZ. Abantu 27 okulumba enkambi y'amagye. Naye byonna ffe tufunyemu kife jojo okucelebratingira yandigenze wa mukyala we Rohama onagere wawe Rwakitula simple eyo gundi yajja kutuukirirayo bulungi kwa abo balina ebibala bye bamufunyemu nabe Nakaseke abe Nakaseke basajja battu bafunye eki batunda bubanja kuvuga boda bafunye eki Nakaseke eyo theme bagambi bagitwala ekiruhulo be Rohama bijja kukola nese Nakaseke ogenti president already ali mu campaigns ali mu kunoonya kalulu waliwo observation gyenkoze honorable in that line okuva nga nakusoma mwezi 28 29 omwezi ogw'omusanvu 27th July then gatako omwezi oguwedde paka kati president akoze up country visits ezikunukiriza mu 15 agenze Karenga mu Karamoja waliyo cultural event agenze Luwero the other day Mother Unions Conference they are presiding over agenze Gulu the other day presiding over regional sitting yali ebutebu ewa Musenero Thanksgiving yali ebukedeya the other day okugulawo ekisaawe ky'omupiira ekyanita Amongo n'agenda Busia ewa Mulimba ku Thanksgiving n'agenda Soroti Youth Day celebrations n'aje Bombo wane Kalule ku waliwo Vocational Institute eryawo he presided over n'agenda Nebi Thanksgiving eya minister mukwano gwange mukyala Kenzo Nyamutoro
n'agenda e Kampala wano joli abalamu n'asinkana abakulembeze ba sako eza ghetto n'agenda Emitoma ewa Thomas Tayebwa Thanksgiving ku Sunday ali Nakaseke mazalibwage. Yes. Then ku week eringe nakusomeza 2 ali Masindi. Anti kyakola kyekyo asiba banabyafuzi abalala emigulu emikono n'amagulu ate yenga atadeke nga tezidduka. Mugenda okutuuka ku lunaku lw'akalulu oba mu season y'akalulu nga campaign ezimala dda akozesa resources za government na buli kimu n'atalaga eggwanga lyonna ng'abalala takkiriza muntu n'omu kutambula. Ate ekyewuunyisa ne bannabyabufuzi bannaffe ne batateekawo magezi gonna abakulira opposition to defy him nabo ne batambula. Bano abanuupu balinga ba leading opposition batambula ennaku bajja bakolayo trail ya nnaku nga 6 abasirika ne bafuna kye bateekawo nti batugaye bagenda kututta ne bavaayo. So we don't, for you to overturn, for you to uproot a military hegemony like the NRA now, you must match their actions. You must counter their actions in an equal and opposite manner. You must be ready to set the agenda for them. You must be ready to antagonize them as well. Chebakola chokola. Naye wotandika ebyo n'ogenda e Bulindo kati yagase ne kakuyitako kugulu n'okwatira emiggo emyezi 8 ng'oli awo wenyerota. This is a military regime. Call Radio 4 ne Radio 7. Tujja ku Kyebulindo. Nanti njabade nku. Okay, ali mu kutambula ye kati. Exactly. Banna bamuvuganya. Bali mu Katemba. Bali mu ki? Mu Katemba. Ayandi badagezaako Dr. Besigye ne bambi yafuna problem ya FDC munda ate nayo President Museveni yakikola. Enda mu disorganizing. Dr. Besigye ali mu ku realigning amaje, which is not easy mu mbeera eri wena. Neba nabandi badde bakikola banup because bomuli byayogera honorable Museveni buli agenda abakubiriza wealth creation tubakoledde kino tugenda kukola kino. Of course byayogera ebyo tebikola makulu abiyimbye ebbanga ddene. Omanyira si wa problem mwerabira nnyo. Wawulyako entandikwa. Yes. Wawulyako bonna bagaggawale. Yes. Wawulyako emyoga. Yes. Wawulirako parish development model kati yeriko, right? Wawulyako youth livelihood biki? Nesente z'abakyala. Ebyo na President Museveni omanyi abana Kenya nakugamba ine enveze zibali ezalaisi. Sukuma wiki kibali kyazitumisa sukuma wiki bazirya kusindika wiki mu maaso tebazirya nti wakuba baagala. Bazirya kusindika wiki mu maaso obulamu bugende. President Museveni byagenda bugamba byonna bagagawale 4 acre model sukuma wiki n'amanyi tebikola. 4 acre model ya Museveni sukuma wiki. Bameka balina 4 acres ewamwe ku kyalo. People don't have land. Mwali egabira dda. Let land be equally reappropriated to people. President Museveni wekisozo in next square miles 25. First salenda 20. Gwe wenyini soko ejeka 2. Tizizo. Buli family buli makama afumba gaina abana 2 government yasasude myeto bayika nyanya. Taka mwali egabira dda. President Museveni aizo kwaweza square miles 2 eka. You have 40 something million Ugandans in a country in a square miles zetaka million 12. No emitwalo 12 ka divide gabiza mu million ana mwenyola yeba omuntu asoko ya 4 acres waliwo abalina square mile. People don't have that land. I am told mwenda mwayitiddwa abantu bonna bamunyagwa bani. Desibera wali President Museveni when asembo kubeera wali President Museveni yali independence yerukunjiri Dr. Besigye n'atwala n'olukwago ne Ingrid mbutugende tulago butali mativu wafe kurale ekyatuviiramu tekyali kirungi. Nagenda nyomba ne road mayor
sali mu meeting esalawo ne mugamba musazeewo tugende tuyiwera aleeyo tunagisobola Lord Mayor ngamba tubadde meeting kati wakanyaki ne muka tugende kyaliwo naye twatuka ku laale abali bagenza okuyisa mu mukola eggaali yayita bufe mwakigwako ze sibeera wali president ne bongamba nti ali awo entinda wano nfuluma bufulumi ne nfubutuka oli mukulembeze leka omutya nnyo kyekali ndeka kungu simusobola ze sijja kulimba zoba njogera mazima sibeera wali president at least gano mazaalibwa zo wekitiibwa president sibeera woli mukama wange abesfc fe batulanga batujju twatuka ku mukolo guli twalina Besigye ne Lukwago tugamba oka independence mukolo gwa gwanga tugende naye ennyaniza yatwanirizibwa singa walaba obusungu obwali walina okulumemba ng'abalinga abalabye ku misota mundu ne zitwetooloola Besigye agenda okusituka abinula ekintu kati tusobola okukibinula babatwala na bugisu pawona okufa mama nzaala aye siriddayo nza wali Museveni toyinza kundabawo si nziruka misine nze sibeera wali F7 n'abaana baabo SFC tosobolerako twawona okufa mpaka za Lukwago oyo namugamba mukulu president Besigye lwaki tamuadvisinze kino tukireka kuno mukolo gwa gwanga tugende tugutabuli otabula kitwatuka walinga waliwo kyotabula omanyi omusolo okuluma nga otya n'ogenda ofuuyisa kati bino beyagala banno abanuupu bakole anti bo batugamba bavubuka ntife byali byatulema bo batugamba basobola kabada basitayiro ffe gye tutasobola nze ngambye twagenda okuyiwala ya pulezidenti erukunjiri kyekyabaniriza ayayaya singa walabe mundu enkookinga ezaali pisto abaana b'SFC abo wali omwana yankola ekintu naye namala omwezi nga 8 ng'ensinga enennuma kyali kibigo kyobamanya kyali kibisaga okutiisa batulaba ne ayayaya sibeera wali Museveni ndeka gwe beerawo nze sibeera wali Museveni nalabye ku mipiira egyabadde mu kisaawe kyaffe Nambole I saw politicians from different walks of life I saw abantu nebo badde bolaba nti bakkiriziganya mu bulamu obwa bulijjo nga bali united mu kuwagira ttiimu yaffe y'eggwanga twawangula omupiira gwaffe twakuba Congo goals zaffe 2 how best in your view can we use the game of football mu kuddamu okugatta eggwanga because bw'owulira okunnyonnyola kw'oyogera ga the country seem to be divided cut us off abakulembeze abamu how can we use this game given what we saw in Nambole okuddamu okutambula n'okugatta awamu eggwanga omupiira bagusamba abaana baffe banna Uganda ideally omuntu yenna ategeera wadde okyaye system eriko naye tolina kusaawa ttiimu yammwe ya mupiira eba national team yonna ebyemizannyo kubanga Uganda nejja kubeerawo even after Museveni ate nga bwe yaliwo nga tannajja n'ekyokubiri kyetutandibadde tetukyawa UPDF jeeri yaffe lya ggwanga singa lyasigala ku mulamwa ogw'okukuuma bannayuganda ensalo za Uganda ne bannayuganda n'ekyo President Museveni ekya UPDF yakitugyako n'agifuula branch ya NRM UPDF yes for sure UPDF mu nsonga za Uganda ez'omunda ez'akalulu yandibadde enoonya ki UPDF yandibadde enoonya ki mu nsonga za Uganda ez'omunda ez'akalulu abandi badde baganda baffe baki nga UPDF wogiraba omukwate omuyamba nako biki kwamanyi batukuuma teri ajja kutuinvadinga ekyo President Museveni yakitugyako omupiira agezaako gubba naye lwakuba tagutegeera bulungi Magogo yali musajja mulungi ate Magogo alina omukisa ekyo oyagala obogane ekyo olina okimuwa musajja alina omukisa yatwala mu Afcon after omukisa gwagulina naye ate Magogo nagyeteeka mbira ebyokubeera MP President wafufu obw'empi obwagaza anti bagamba nti ate no yandigidde wakiri ku independent ate nogira mu NRM nti ensonga z'omupiira zaali ba policy makers nga tebaziwa budde no Magogo yandisigadde mufufa ye buli lwogira mu NRM fo okitutamya jangu nga Magogo gobeera ng'oli wa bonna Newton tamanejinze sofa byombi ante bimulemye Magogo olinga tannabeera MP wetwali mu Africa ono kati si Magogo ono
naye gwe omukisa agulina. Ekyo njagala omuntu akimanye, omanyi n'omukisa kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi. Omukisa gwagulina naye singa teyeetaba mu byabufuzi sikulimba ntuuse wala nnyo. Naye kati alina conflicted royalty. Byabufuzi bya mizannyo. You see n'eddoboozi ly'okulwanira emizannyo talijjayo bulungi olw'okuba aba atya okukosa ekibiina kye ekiri mu buyinza. Yes, so Honorable Magugu ensobi eyo yagikola. Simanyi lwaki yagenda mu MP. Kuba President wa FUFA n'ekitiibwa ky'oba olina oba tomanyi member wa parliament. You a diplomat. Yeah. Magugu is a diplomat. N'omusaala gwafuna kafa ino mulimo kafu. Omusaala gwafuna I am told gusinga ogwa parliament. Inkubuli afuna sente nyingi nnyo mu kafu ezitali nzibe wabula omusaala gwe gusinga zaafunanga member wa parliament. Yayitabidda mbino Honorable Magugu. So tiimu yaffe tujagala ne bano bye bakulyambye ebitutama ekisaawe ekyazimbibwa billioni oba 12 something oba kyendo kirinovating otya ne billioni 12. Renovation cost nesinga yakizimbira ddala. Cost yazimbira ddala. No, so the NRM ina abasajja who scavenge ku bintu ebyandibadde bitusanyusa. Baganda bibagatta. Yes. Omupiira gwaffe tugwagala. Tunulira Rwanda ekintu kye yakola. Akuzaawo amahoro. Nze omujozi gwa Visit Rwanda omujozi gwa Arsenal bulindako Visit Rwanda mpulira n'amaanyi ganzigwamu. Visit Rwanda. Could it be nti obukulembeze obuliwo tebuwa attention nnyo ku bya mizannyo? Of course, President Museveni betabimanya ayagala kulwana ntalo yazimanyi. Mayi President Museveni ekyamuno nakyali kimu. Era agenda kusoma amateeka Dar es Salaam University. N'agavaamu n'agenda asoma political science. Kati political science degree yalimbi kyova ne Makerere bagiwereyo noona abantu. Muntu agenda ogimala ng'ebirowoozo byalina binyo eri eggwanga lye. Asomye bamachiveri bani abalowooza kavuyo kerere. Nera President Museveni yamala degree Dar es Salaam naye teyagraduatinga teyateninga graduation. Ojonoonyo ekifaananyi President Museveni ng'ali ku graduation ye nkuwe sente. Degree yagisoma naye teyagraduatinga. Teyalinda bya function. Function teyagibeerako. N'agendayo e Mozambique. Ku myaka emito omwana wa university kubalamu ogende mu mawanga obuuka amawanga ng'ameka ogenda owakula entalo. Myaka 20 ogenda owakula entalo ku myaka egyo. Batuwuliriza balamu omwana wali ku university agende Mozambique okwakula olutalo. Avudde mu Uganda. N'anoona ne muto we Genosale. Mu secondary. Na omwana omuto Sale oba yalinga 16 bambi. Senior 1, senior 2. Namuka jangu wamoge tugende bino byoli mbya kisiru tugende tutabangule eyo. Kale President Museveni ekimulimu omutwe kimu kulwana zenga. Kyovola nkugamba. Ebimu waliwo byesimusobola ebyomumbire kale aba ayo diru nene sijja gisobola. So kyenkulaga nti ebyo tabimanyi. Ayagala nnyo kyovola ye n'ekintu ekiteetaaga kulwana kikole ebanga lutalo akalulu amajja agajja mu nkambi ngoyinza okulowooza waliwo konye yalumbye Kampala. But why, Honorable? Lwaki tetuwa bya mizannyo budde buno? Rather, priority. For example, yogedde ku Rwanda, Honorable. Visit Rwanda yokengeri gye marketinzeemu eggwanga lya Rwanda. Ebyemizannyo nalabye waliwo akatamike mbadde nkulaga wana ka Andrew Onana nga bannayuganda bangi bayimba Onana. Meaning nti if enough money is invested mu bazanyi ne sports, our country, that sport alone can market us, can bring us a lot of money. Why? Tetulina balaba, why do we take it as a secondary activity? Tabitegeera, President tabitegeera. Si wa generation yeno. Kagame baali naye wano. Ojjukira edda batugambanga. Nga olekawo bakuwadde omulimu gw'okukola talenti y'omupiira gukunyumira n'odduka n'osaamu akapiira nga bw'okoma maama wakukuba emiggo. Tojja kuba na magezi. Kulegera nti okola ekyo n'odduka osamba omupiira. Bambi nga mukadde takimanyi nti naguli omupiira gusinga ne kuno ebikopo byakozesa. You get the point? Yes. Kati gwe nze maama wange yali mukyala mukambwe yanjigiriza okufumba okuwaata emmere okukola ki nga gwabiyigiriza ndi wamputtu muzibu kati byanjigiriza binyamba ki ebyokuwaata binyamba ki. You see oyina okukula ebintu byewakula omanyi President Museveni nti byebikola obikyuse. Osanga project emu kati omusambi omu nga Mbappe
ng'omusolo gwokka Bufalansa gebadde mujjako ng'asambira ku PSG nga gwe Uganda toyina na kolero ly'ogujjako wano omusambi omu kati osanga mwanga nga mu Africa nga Nigeria balina professional football awera omutwalo gumu olowooza bafuna sente mmekeya matimu amanene ago exactly olowooza bafuna sente mmekeya ate gwagumanyi naye waliwo n'amatonotono gonna bayinayo olowooza omwaka bafuna sente mmeka so tunuulira te talent zejjeyo weeziri tunuulira ng'emisinde Kapchorwa emidaali emitono gy'ofuna mu Olympics giva Kapchorwa why lwaki tuteekamu amaanyi n'omanyi nti Kapchorwa tujja emidaali gy'okudduka wakiri 8 buli Olympics lwaki kizibu ebyo tebimuli mu mutwe president ate baakola nabo honorable anti kati yekizibu president ne baakola nabo batunuulire abatototo batono mulimu ono honorable Balamu abo bato baakajja ne nabo ministries babawadde bambi wala tezisalawo nnyo ne gwe tunuulira abali mu bifo ebyenkizo Matia Kasaija ali mu finance honorable Kasaija ali myaka 7 ayinza okuba age mate wa president Museveni kubanga beesinga ku katono abo ekyayinza bagamba abakola mu gyenkaaga mu mupiira gufuna abo babimanyi ebinaabayingira mu mitwe ebyo kuja mwana wange funa FOA kamodoli mako ye balimu ja kuyita mu mwana kyagwa bagu kyabaleka tebakyayinza kudda ne bokoluti ebiriko tebabitegera omuzungu agamba they are no longer in touch with the reality eriko kate they are not in touch obanyumiza visit Rwanda tebabimanyi na kikigasa kubanga president Mtala na Premier League taina na timu jawagira gwali agambye ko ntinyina timu ya Premier League empagira tasobola na talinga kagambe government wa Rwanda wa Arsenal rather wa Arsenal yes. Agera ne ex nawa Arsenal bwe wangula nagamba ho yes. babaji kuba nala ndo kwenyamivo bw'amaani president Kagame yateeka mu nnyo ekiseera kino bwe yagenda ali officer wano mu majja agenza kusomedde mu America asomeddewa kyamuyamba na integrating n'ensi empya ne president Museveni omala budde tasobola talina budde bwebyo nalaba wano Ruto waliwo balina omuddusi waabwe Kenya onadduka emisinde gya speed oba omuyita Okimara oba something like that yali agenda kudduka somewhere nga ticket ennyonyi zonna ziri full bamugulya first class ticket ne bajjako n'omusaabazi nabagamba alina okugenda adduke ekiraga value kubanga bamanyi fulaga yaabwe kyetegeeza nga munna Kenya ali ewantu wonna nga yawangudde nga bayimba oluyimba lwa Kenya ng'oli afuna gold medal nawulira wano minisita by'emizannyo bagamba buli mwana anawangula gold tugendamu emitwalo 3 miliyoni 3 eza Uganda okimanyi miliyoni 3 teziweera na mutwalo gwa dola America egaba mitwalo gya dola 8 awangudde gold yes Kenya wagaba mitwalo gya dola 2 gwogaba miliyoni 3 n'omutwalo gwa dola teguweera kati I mean gwe kyeki kulekesa wano emirimu gyokola olyoka ogenda otanga okulinga emisinde talenti ogireka bulesi neefa bano abasajja ebyo tebabimanyi bayingira mu generation etali yaabwe kyekisibu kye batukola ate ne balemeramu balemera mu gaapu batikira mu ffe kati batuulidde talent mu taxi waliwo kye bayita okutikira munno president Museveni kyakola ne banne talent bazisse ziweddewo abo abaana boolaba abasamba ennamboole beemeza beene if I can borrow some Rusoga words beemeza beene bokka abeereyo n'asambira katakatakeyo n'asambira eno kati waliwo omuvubuka yakuba goole yali ennyuvu South Africa yali ayingire ne Uganda prisons Omedi azanja kitara wa prisons bamugabe eyo babunyolo kitara natukanaga ibana nyinamu ku mupiira tiimu kiwa n'esamba mbu kitara ogenda ka training wing kaabwe naye afande nga asamba true that's a true but we ought taita komu academy ya mpira neji Omedi twandibadde twamu sporting adanga alina mu secondary school na primary school Omedi nava mu secondary school ngagenda mu tiimu ento ya Villa obe yaki it is by the grace of God nti agenda ekitala nemuwa ka platform fun enough is now 30 years I'm telling you 30 years nemula talent is extraordinary singa twamu sporting nga ali at 20 oba 19 twandale tufunye omusambi gwotasobola kwogerako no mu region oh my god mwavuganya botunulira byatuse ku muna NUP katusigaza omwaka gumu gwokka n'emyezi 2-3 okuyingira akalulu yabadde ava Bulindo the other day ku Saturday police okusinzira kuye nebasalako mu kkubo police yegamba
bano badde bakola procession mu kkubo Mwami Kyagulanyi n'atulaga ekiwundu ku kugulu kwe yatwadde ne mu ddwaliro Ensambya namala n'asiibulwa. These seem to be ugly signs nga tuyingira akalulu. They are. Ensobi bbiri ezaakoleddwa. Ensobi esooka police mwina right check blocking abantu from moving. Freedom of movement. Zabadde sawa zigenda na 11 nga zigenda mu 12. Do you think these people would have marched from Bulindo to City Center? Police nga wadde okublockinga traffic. Where? Bulindo wali traffic wamaanyi ali awo. Mwandigaidiriza traffic ne muleka Honorable Kyagulanyi n'abantu ne batambula. Nga tonadde oba kiki oba tiyagasi yamukoze biki oba biki ne bwe yandifumitibwa liggwa. Nga poliisi mwe mulese ensasagge eyo mwandibadde basobya. Poliisi temwina right at all kuyisa bannayuganda ddala abakulembeze. Buzibu ki bwenyina ne Honorable Kyagulanyi? Ffe twalina approach ku mulembe gwa Besigye. Nga injale tetuziraga nnyo. Kati buli teargas canister bwe tulika fragment nekusala bamu ne babuuka nagamba nalaba Honorable Mufumino gamba bamukubye esasi. Video ezasooka zaaga bamukubye esasi. President bamukubye esasi. Yes. He's shot. Nalaba Honorable Leader of Opposition nga bamukubye ekikompola. Kakati bimalamu abawagizi amaanyi. Omuwagizi bimalamu bite amaanyi asigala akuwagira naye bw'awulirayo okuzoganya agamba mwana olaba luli principal ye bamulya kyasi ate nze. Oba okitegeera wali omanyi lwaki amagye gano gaba galwana tegogenda nnyo ku bajjeno baago bakamanda bafunye buzibu. Tebaagala kumalamu balwanyi baabwe maanyi. Kamanda bamukubye nsaba banupu next time fune bwemu embireka. Bino tebisooke bino twabiraba alabadde n'ebisingawo bingi. Ate mugenda biraba this is a military government. Ne buli wokijja ekimalamu abantu amaanyi emumbireke. Bandi city honorable. Tewaliwo injale etagana kwogerako ate yaliwo. Tewaliwo injale. Tewaliwo injale. Njuzi bakulaga General Tumukunde bamukuba esasi. Rubber bullet baji mukubanga ngali mukaluka aba youth MP bamukulaga nga yali kamu atudde ekiwundu kivulura musayina ya atudde ezo scene zaite zetagisa bamukubye mbera kamu so gamba yes president afunye injuries naye he's fine and ready to kusonga. Exactly. Is ready to kusonga mbere. Naye kakati yabato obulumi bwali bungi Honorable. Batulaga omusaayi. Antu akulira mu background za njawulo naye awo tewali bulumi bw'amaanyi nnyo. Tebuliiwo. Twakulira mu background za njawulo naye nga nkivumirira ne sekuvumirira. Nenze ndowooza enkwata gyakwaddwa mu si entuufu etiisa abawagizi. Mwagizi bwakulaba ng'oli ku migga agamba ndeka. Abo. Bakulabako tebakutulisa butu. N'oyongera. You don't do that. Nze nali walabako edda akatambi ke baalaga nga bankuba embigo ku CPS nziruka emisinde. Twali tuva kooti ne Besigye ne tugwa mu basirikale ng'omugenzi Felix Kaweesi abakamandinga nga balina kebo z'amasanyalaze baali balese kebo ezo ng'anyiga switch nakkuba bakuba amasanyalaze ne gakuba nze yankuba ne nkutula naavu wano ne kakati nyina nerve problems nyina issues za nerve ne nfuna treatment e Nairobi ne tetwabyogera kubanga bimalamu abantu amaanyi. Ono omuganti kebezi balina za masanyalaze bo badde ojja kaleero teri addamu kugoberera leka muli muzeeyi wakutula naavu wano ze nange bankutule engeri nupu gyekwata bino ebintu lwakuba Honorable Kyagulanyi yeetooloddwa abantu abagala bulayikisi buno bwa TikTok obwaki naye ebimu byetaaga mbireke. Don't amplify that. Sirika nogamba the commander is injured netujja kulaba. Aba publicizing nga bino ababi bagala likes social media anti kati politics aliwa social media akyusa obukulembeze tasobola gosobola okwemula kufuru neyeggula kufuru wasanze basibyewo n'ogiwemula neyeggula tekisoboka esigala nga bwebadde teyenyenyana ebyo tebikola bikolwa bye action bye bikola bino okuddawo ne bw'olivuma government ne bw'oligivuma n'osulawo ne bw'olivuma
government bajjawo nabikolwa ate ekirungi abanupu balina abavubuka ate abavubuka abawe bali wano mu central so balina ebyokukola bingi okusinga ebyo bya likes. So nalabye bambi abambaddeko ba Eddie Mutwe bambi nga bafubutuka anti experience ntono yawula experience y'okuli olusinia n'ogenda mu gym jawule ku real confrontation nze natandika ebintu okwekalakasa nga ni muvubuka mutu kigambo okuteekayo kwe activity police negatolinyayo ne beetegeka naawe noweetega naga nange nzija si kintu kyangu kyetaaga omutima gw'omugumu nnyo kyawukana ku lusania olusania okuteeka olusania eputa olusania n'ogiwuutawuuta byawukana ebyo kankunyonyole banavubuka abafemba manyi kyobola nze nseka nemba ufuli omwasi okukwata tiktok naawemula olinga embwa olinga bino ebyo byonna ffenna buli omu abisobola naye muganda wange kye bayita action wali kubanga kanisa ati yagase tuliketa niwefumita ensiko kakati omunamugenda omunamutuse muwangudde akalulu abasajja ne bayiwa abasirikale 5 mu kampala ne bakuba amasasi mu bbanga munabaawo kanisa lwaki emisinde gya Eddie Mutwe gyakusanyusa nnyo nasese kubanga Eddie Mutwe mwendaba emmere gyalya kwantite yaayo nendava training gyakola mu gym nali manyi musajja muvumu walabanga yefumita ensiko speed neri supersonic speed ujuju ningamba sasoka nabitegeera ngenda okola kofiira kekake nenzuuminga ekifaananyi bodyguard ngafubutuse nnyo kati ne mukama wo mulese wano tekimutuseeko tokimanyi you don't do that fete twabikolako twabira mu scenes ezaali ojjukira omusirikale wa police yafiira wali ku community price wali bayita Aliongo Aliongo yafatu wetuliawo ne ba Dr. Besigye akavuyo kali kabi nnyo nobody you can't do that but baga nti baba kasukwa mu katiya gas nga kaiti you don't run open roof you don't do that at least you shield your commander omugwako boti kati ng'ebyo ebintu ebya fragments ebiri ku Colonel Bukyagulanye byandadde bisubira kubira ku Eddie Mutwe yali badamu shield ne Eddie Mutwe ye mulamu muzibu yafutuka akavuyo kagwanga mukama wali awalaja na wowe Eddie Mutwe nakomawo kibadde kiti kati singa kakati ebyonna baleme kwambala wambazi yambalo bya kisirikale bafune time nze ne baza Dr. Besigye mufune time etegera ne weapons ezo omanyi nti ono wa police kyakutte ki akatambya kuno nkanoonya nange kalabe nga ava mu motoka agenda mu badde ngamba bafune time etegera n'ebyokulwanyisa ebyo bategere nti ono wa police kyakutte ki ekyo kyenda bakutte kitiisa oba tekitiisa kubanga gamba shoot ne kyakutte tekikuba sasi ekyo kuba kikanisa kya tear gas kakati ekyo oba otyaki odduka ki kikuddusa nibo kubisasi atofu zabe bwayise bakube wano bakubanjulire muzenga bwe mbana activity bwayise okunzijawo cause nabule byinga but who's telling the truth kubanga ona ayogera kino oli nayogera kiri ekyaki police gamba kino side ya mwami Kyagulanyi yogera kuki kubyaliwo of course police yali emenya mateeka ate babateeka mu kuba kubantiisa what you must never do tolaga nti otidde bwolaga nti otidde abo omuwadde oli credit police yali ekola bimenya mateeka but gwe toba wa credit kwewaana twamukanze kubanga Eddie Mutwe bweyefumita ensiko gwe Kyagulanyi ne bakulaga nga weziribanga oli wansoka wezempedde nfudde leero nfudde bagamba tubamaze bano tubategedde bagamba gomanye enfumita tomulinda galula bamanya nti bano ne tiyagas kanisa nga 8 ziba dispersing so kireka kubanga omutayinza ganti shoot akute ekipista ekipista kyola kiriko ogutu ogunene kikuba kanisa ya tiyagas tekirina kyamaanyi nnyo tekirina litho kiri awo so honorable okujjako okovaamu olurobozi olukanga n'okubwatuka okwo n'omukka ogubalagala tiwuliwo kyamaanyi you just cover your eyes n'engalo zo fragment tekakuba mu liiso nini obeera waawo does this have a bearing kalulu ke tugendamu of course akalulu kino kikulaga nti 2026 President Museveni nga bwe kyakola 2021 kyagenda okukola mu 2026
One, ategedde nti opposition tetuzimbye critical mass esobola ku resistinga fujja eryo. Yes, that is dangerous. Atutegedde temuzimbye busobozi busobola kulwanyisa fujja eryo. Bino ebyokwambala obwambazi byovula ebimyufu nakina nga training tebiyina makulu ebyamakulu matono. You need to harden yourselves mu abavubuka. Otegere nti ekyukanisa tear gas is a canister of tear gas. Simple. Beera close n'omusirikale talina wagenda gikubira kuba naye tear gas ajja mubalagala. Ojjukira Besigye abanga twabanga n'okwekalakasa nga tujja mu bannaffe abamu ne bagenda direct mu basirikale mubadde mugamba ki. Ate tear gas n'amukubanga muli wamu abo babiri. Kubanga mwenna naye ajja mubalagala. Ebyo na muyino byeyigiriza during your free time. But they have an academy ku NUP. Jensubi nti ino kusomesa ebyo. Well, nga tunatera okumaliza ku nsonga honorable. What therefore do we, because we want China bearing kaluke tugenda mu banga lisigaddeyo ttono bwe tulaba effujjo oba n'obutakwatagana wakati w'abanna byabufuzi ne poliisi ya Uganda, which police is always key mu bululu bwe tugendamu. Should we expect a very hard time? For you to come out victorious mu kaluke tugendamu, you must build the capacity to surmount the police, the Uganda police. You must surmount them because they are part of the NRM. Police in NRM bali bati. Mwabo opposition ampulia toina police yo. And stop lamenting police mwalabye bane mwagirabye mwebako no bajja kula nebisingawo. Afande byakagaba you are seeing today is still human. Mulinde mukaloja mutegeera walaye magambo. Meja magambo omulabye. Oyo yakulya CID. Musirikale okimanyi. Yali mu iso. Yagambye tubalinze mu kalulu mujja kulaba. So don't mpozi kati botuka mu kalulu nko kuwoluma. Then ojja kuba tumazeemu amaanyi. Obadde osuubira ki? A bed of roses? You must be ready to surmount the police. Mukendeze ku ngendo zebweru mu preparing amagye gammwe. Do they have that capacity? Then if they don't have they should stop dreaming. Boloza ntujja kujjako NRM mu buyinza ng'okyatya poliisi ekyakuba kanista ne weeso gensiko. Allahu akbar walillahi. Edi muntu ne beesoge. Bakuba Besigye olugalo omukono esasi muwoko tuwaka. Poliisi yajja neeremwa nga tusonga busonzi. Military yamukuba. Ate neera bali bagenda mukuba mu kifuba because yaseerera mu mwala mu kuseerera nawanika omukono ate. Yali ago omukono ne gusigala ogulu ne bakuba. Military ereta live. Naye nga nabo bali bakitegere nti Besigye neera olaba waliwo time yatuuka nga Besigye tamukkiriza kuva waka. Oba wali okyetegereza. Twali tuzimbye capacity ku Gayaza Road okwo nga Besigye bw'atonnya mu kawempe wa munyago oba tokyasobola. Jukire Gayaza waliyo Ssemuju. Nga bwaleeta eggaali neetuuka wa munyago oba tokyasobola. Ekyo kiba kiyiise. Ojjukira bataataganya laale yaffe ya Kampala Senono 2016. 2016. Eya Besigye. Yes. Omanye ekisiira kye twaleeta okuyita kaleero tujje tuukawo ewandege. Omanye olutalo lwali ewandege. Omanye essaawa ze lwamala. Ne bino sikyabiraba. Tekisoboka. You have to prepare for that. Ate bana baliwo teba preparing. Simanyi what they are doing kwa siri munda. Okay, bali ku nnyonyi bakola ki? Nenze nalabye abasirikale babadde mukaaga 6 of them. Ebino ebadde boogera shoot him bikwadde kanga. Ngolaba nabo batidde. Sawo sina kinzirusa mu kasiko munyagwa. Sivana ku chupa ya soda mbamba deji nywa mu motoka. Sigalonyo. Tewaliwo kavuyo kadde kali yawo. So it wasn't the Ketaga muntu kupaniking ako. Nebu injuries obwabaddewo obwebuntu bwenfuna nenzala ne waka mukyala wange nanyiga n'amazzi ebyo ne bitategeerekeka na kutegeerekeka. Exactly kubanga abantu bafuna injuries ezisinga awo ate nnyingi. Era bemanyi waliwo munnabyabufuzi gwe baakatwala ebwera okulongoosa. Namugyamu eggumba ly'omubiri gwe naye ne we lyamumentukira ffenna tumanyiiwo naye amanyiiwo naye tewali yakyogera. Kyenjogera obitegeera? Wali ffenna tumumanyi sijja mwogera. Egumba eryo eryenkizi we lyamenyekera ffenna tumanyiiwo naye tetwakyogera. Kubanga oba kuwulira ng'oyogera omuntu ali ku ddaala eryo eddene bwetyo nti bamumenye enkizi. Teri ajja kuddayo kujja ku struggle.
abantu mwina balaga nti kyetulumba kyangu balyoke mbazimbe muralo obuzira n'obutamanya bitambula biti abantu abamu bafuuka bazira oluvannyuma lw'okukola ebyo twasoma nkedda tukyali bato kinjikitire engware n'abalala nti bwabakusiiga amafuta bwe amasasi tegajja kufa akuzimba muvumu ne mumagye balina kipindi ekyo kyebakuba abasirikale nebagamba duyin mwoga duyi mutiitiize bye tugenda okulumba balina obumundu bubiri tebalina kye balina nalooza tugenda bakwata nangala abantu mubazimba mu psyche nti these people are finished tugenda kumenya mujenjeka lunisikuwolo muwolomerani nenza muganda wange kungu wabadde muganda wange Ssekabembe agambye nti mukuyita kusogola byofuzi muyita kusogola kati byali erikunjitantegedde mugambye ebizibu bye twafeesinga mukulu Kyagulanyi agenda bifeesinga lusi n'okusingawo naye tukulaga nti ffe erukikungu giri kusaawe wafiirawo abavubuka nga 6 abamu n'ebyenda ne biyiika maiti twagitwanga ebyenda biyiise naye twagaana ebifaananyi ebyo kubisindika e Kampala reason being twali tujja kutiisa ab'e Kampala information eno gibala oyinza okisindika ne bakusaasira nnyo abawagizi tyo bambi musajja atuvadde bamuse naye ne batya wano ne baba nga bakusaasidde naye ng'ekyo gya beetaaga ne batakola ki neero gy'ogendera enupu olw'okuba nti bakozeseza nnyo publicity okuteeka ebintu ebyo bikanga kati Bobi Wine ne waba atambula bantu batono abamujoyininga bawagira naye nasigala ku dduuka ali oli so you don't ekyo tokiteeka mu balwanyi bo because luno olutalo lw'ebyobufuzi lubanga lutalo lwa mundu enjawulo temuba na mundu naye ebisigadde byonna bifaanana Dennis Masindi agambye Bobi Wine president w'Abaganda that's not correct. I think tanko okutunulira Uganda ng'eyawamu nti omuganda bw'avaayo nga ensonga zayogera zirimu ensonga don't say Abaganda bw'aba nkeera Baramu yaze Honorable Baramu nga byayogera birimu amakulu we can't say nti w'Abanyoro we can't say that. Erios Engoma agambye mu byabalimi emyaka 15 kituufu that's why we are giving advice bakooki omupiira bwaba kochi nga tomubuuza nti gwe World Cup nga yakulemera wakinza ogintuma gwe kasawe wayo no yambala jaze nogamba nengenda kusamba mu mpe namba 9 kochi nja kugamba wayi teeba tomanyi obateeba tomuga ategwe kochi nga byakulema no you don't say that. Haruna Echengera abadambuza bankomawo ekyo nkimuzeemu sidda WMP nembi obufuzi mwendi bwana Haruna Sali Erobaga agambye utalo sikunywanja gase akozesa mu ebigambo binene ebyo saagala genda but the fact is that wogamba ngenda kujjako government notuka nogamba sitting president nti nkwadde omwaka gumu omwaka gwana aguweza kati manya for munze nali musomesa wa physics for every action wale the law of dynamics egamba for every action there is an equal and opposite reaction that is the third law of dynamics. Buli chokola third law of motion the third law of motion aba second law abansi bamuyita motion mwe waggulu eri muyita dynamics bantu bebuza yavuddewa ebintu bya layisi ogenda oba ogenze ne bwogenda mitwalo 5 ovayo n'ekintu kya mitwalo nga 5 President Museveni muyekera abasuubuzi badde bamufungamyeko ne bafuna abachina bali wano abayindi bye baagala babakozesa bwe buli wano bali aido bye bakozesa deals kati yagadde okanga abasuubuzi nti ffe musigala mwekalakasa tujja kuleeta abachina bagulewo ebiduuka ne bagenda mu URA nayo ebintu bya impoundinga containers and containers ne bagira ekiduuka ne bakisiigasiiga erangi ne baleeta ebintu by'obwereere okuva mu URA ne babiyiwa omuntu tutunda ono bino bituufu. I'm telling you goza watching people's government zena ali minister of security ensogera bigambo byanjwanjwa abasuubuzi babadde bafuuse ekizibu kati president Museveni okubakanga nanga mu China wuuyo TV ya mitwalo 7 nga eri agiguze yemeka ya mutwale waabwe tobaze transport tobaze abatulaba bagenze mu URA ne bafuna bi container by'ebintu bye bakwata bayina containers zimaze emyaka 7 gokimanyi ne babiyiwaawo tubakange TV mitwalo 7 nera babakanze wala yakulembera abasuubuzi kakati kino kijja kitya bonna abasajja babijjawa bagatugoba mu business ka ne bagakala kati Museveni agenda faga China wacha kati buli musuubuzi atakokola Museveni nga yamukuumidde wano byabufuzi gwo byobirabamu oyo na propaganda wa wagulu wa kika kya wagulu iso yekola ebyo economic desk be bakola ebyo
tuzanye tutya psychology reverse psychology tiabi container tubina ntimbina tuguleyo kiduka tukite China town abasoboze kudda museze eduka terisobola kumala mwezi gumu nkubulira olimbulira terisobola kyabadde kyakkakkanya TV eyo giraba gye batunda emitwalo 10 n'emitwalo 10 tegigipakira kugijja China kugituusa wano tekisoboka kati kyoga nti wa China town ayina ne meri ezize kale eri abifunira bwereere abamu babikola tebabyagala mu sente abimwera ku bwereere n'abipakira ati okubituusa wano ekyo bakikoze it is a security project okanga kale mudde mugale ufe tugule ebiduuka bya China town ebwera 50 bijja kumala banna Uganda mu Kampala mudde mugale kukanga basubuzi nera batidde towala yakulembeza babasubuzi nga balajana baba kanze kabaka kizibu nnyo abasubuzi okuddamu okugala tebasobola omunagala nga bagulawo China town oyo omanyi katoyo muto wange baye kansalo babyeyita bweyisi waka bino tubibaddemu I told you I'm always honest nkugambye the president Museveni wabeera sibeerawo gozo lwaki president Museveni yete yalwanyisa Obote ng'ali mu Kampala wano nagenda mu nsiko ekyo siba bunafu it's a reality Gaza wali omusajja Saba yeekera akulya Hamas bamuyita Yahya Sinwar alabikako kungulu talinawo omulaba bomu ya Israel ejja kuputinga action out yes ebyo tisibutiitiizi nti oba buki amazima gali nti mission yonna gy'okolera mu vicinity nga Museveni waali ng'egenderera kumutyobola ojja kufuna you are like to lose life yes or no ojjukira ekyali ku masiro ga Kabaka ngayidde ojjukira amasiro g'abase Kabaka ngayidde ojjukira bulungi president lwe yajja ne babeera avubo ojjukira ebyagwawawo ebyo kakati muganda wange Serunjoji nkimanyi mu kati ne wabo ne Serunjoji kutwala nnyo ekiseera mba kuno oyige buyizi byemanyi bingi nabeera meya 2011 nga nyina emyaka 29 simanyi goba waliwa kati bino mbirabye nali edisi wa Besigye mu 2001 mu 2002 nali edisi wa Gisebagala sina kye simanyi byenjogera mba mbimanyi kugambye sibeera wali president Museveni nkugambye ensonga abasirikale batulaba fenga bakonyi obusungu bakozesa akayinza n'okuba essasi mu butanwa I told it to you muganda wange Dr. Magambo to Bobi Wine kitiibwa that's not correct abaganda tuyige kye bayita positive criticism exactly singa gobadde okusobola okukyazawako Dr. Besigye nakubulira nti nomugamba munyagwanga mulango wempaka mwatambula mutya naye mu politics bakuwakanya kankuwa example mutabani wa president Museveni General Muhoozi abadde atambula nenga omukuba muwakanya Kahindo Tafiire Museveni yagoba Kahindo Tafiire kuba minister muyige politics we criticize you tukakiri wakoze ensobi you understand yes no music je yali Bobi Wine mukuru Bobi Wine batekubaniranga wakulimba ne lutavaayo nga criticizing yes so positive criticism nti coach ayinza kubeera kate nagamba osambye bubi abatakuwalana wabula yagala you to perfect yeah, so I'm of the view that bayige